Buganda Eyenkya Tujjetegekedde Tutya. Tugende ku malwaliro. Ku malwaliro Lukwago munasonywako. Ku malwaliro Lord Meeya Lukwago yeewuunyiza nnyo engeri gavumenti gyetesobola wadde okusaba liizi ku ttaka lya Buganda. Ekitongole kya Buganda Mmengo kisobole okugikkiriza oba okukkiriza liizi eyo. Wantu wakulu nnyo. Njagala oyawulewo Mmengo ebintu biri nga bw'olaba nti gavumenti ya wakati. Mmengo kitongole kya Buganda ekirina okukwasibwa ebintu ebyo naye nga bintu bya Buganda. Mmengo terina ttaka. Buganda yerina ettaka. Awo mwegenderezeewo. Tugende ku malwaliro. Amalwaliro nga maze. Amalwaliro Lukwago agande yeewuunyiza nnyo engeri gavumenti gyetesobola wadde okusaba liizi ku ttaka lya Buganda. Ekitongole kya Buganda Mmengo kisobole okukiwa liizi. Yagambye nti agenda kuzaayo amalwaliro okuli Kitebe, Kawaala, Kisenyi ne Kyamula. N'ategeeza nti gavumenti bw'eba eyagala esabe liizi mu butongole so si kwefuula nti ettaka lyayo. Twogera ku bantu abavaamu ebigambo ebirungi. Naye Omuganda weebuuze gwe mulamu oguli mu ddiro ti Buganda Eyenkya Tujjetegekedde tutya. Abanoonya mu Buganda ebyenfuna abo babaleke ne babeera nga tebalina bwagizi bwonna. Katugende mu maaso. Nvudde ku malwaliro tugende ku masomero. Amasomero yagambye erya Nabagereka Primary School mu Kisenyi, Katwe Primary School, Namuŋŋoona, Kigombe, Kitebe Primary School ne Kitebe Secondary. Gano yagambye nti gavumenti yeerabira nti ettaka kweri lya Buganda. Kigambo kirungi nnyo nze bwe nkiwulira mpulira nga nfa essanyu. Gavumenti yeerabidde nti ettaka kweri lya Buganda ng'eteekeddwa okusasula obusuulu mu kitongole kya Buganda ekikulu Mmengo. Yagambye nti ekyamulondesa kwe kugoberera amazima g'okukola ebintu ebitambulira ku mazima n'obwenkanya. Oyo Elias Lukwago. Wabula Lukwago yasabye Katikkiro yeetegereza olukalala luno okukakasa oba byonna gavumenti eya wakati byekozesa mu Kampala nga biri ku ttaka lya Buganda biweddeyo. Yeetegereze oba nga gavumenti byekozesa byonna ebiri ku ttaka lya Buganda biweddeyo. Ye kube yatemye kubanga ayinza okuba nga teyabimazeeyo ng'ate bingi ddala. Naye asabye Katikkiro Jebbi Walusimbi yeetegereze naye waali n'empale zimukubagana zensuubira kubanga ekintu ng'ekyo si kinene si kitene. Lukwago yategeezezza akyamwongera. Lukwago yategeezezza agenda kuyita olukiiko ku ntandikwa ya Sebutemba basalewo ku lunaku girwakwasa Katikkiro ebintu bino.
kubanga tagenda kubiteesaako. Olulimi si lusajja bannanga abawuliriza, wabula gwagenda okubiwa abijja ku babbi ate abiwa omubbi, n'ekyo kiri awo. Abijja okumubbi, abijja kubengo abiwa omunnanfuusi. Atuyanya ali ne mukama we Museveni agamba kino kiyitiridde, Lukwago kyakoze, tukisalidde magezi ki? Wabula tagenze kwebuuza wa Ssaabasajja Kabaka, kwebaza kintu ng'ekyo. Lukwago kyewaddeyo obuvumu n'agamba nze kankikole, sigale nga ntaasizza Obuganda mu ngeri eno. Tuwagidde tutya Lukwago, tugende mu maaso. Akugambye nti Lukwago yategeezezza agenda kuyita olukiiko ku ntandikwa ya Sebutemba basalewo ku lunaku ddi lwakwasa Katikkiro ebintu bino, kubanga tagenda kubiteesaako. Yasazeewo dda era buli kiwandiiko akirina, Lukwago bwe yagambye. Nze Omuganda nga gwe tosanyuka, nze mpulira nga kwebyo buli omu alina engeri gy'alwana. Yagambye nti mu kifo kye ndimu kankole obuvunaanyizibwa bwange. Omulamwa gugambye Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya, gwe mulamwa oguli mu ddiiro. Kati bw'osoma ekiwandiiko ekyo, Buganda ey'enkya Lukwago agyetegekedde atya? Atudde ku mpiso, ali mu bbalalo z'emmundu, atudde mu balabe, naye asazeewo okuweereza Obuganda ng'omusajja Omuganda mu kifo kyalimu. Lukwago awadde ekyokulabirako ekirungi buli ali mu gavumenti Omuganda ky'ateekeddwa okukozesa, ng'akozesa obuyinza bwe mu kifo mwali. Ku kino ekiseera oba kana akaseera ke tulimu mu nsi yaffe Buganda ng'esaanawo, twabuuza ani avuddeyo okumuyambako oba okuyamba Lukwago mu kwewaayo okwo kweyalaze Obuganda. Abaganda tweyongeddeyo bweyongezi, tuziimula muziimule kubanga ayogedde ekigambo eky'amakulu. Kati wenjogerera bino nze mulimu mu kuba ekifaananyi kyange wenjogerera bino, Walusimbi ayinza okuba nga amwewala n'okumwewala kati waali. Ayinza n'okulagira ab'emmengo okuziimula ebiwandiiko by'Erias Lukwago. Ali mu birowoozo bingi nnyo. Yeetisse omugugu gw'amasiro, nona amwongedde omugugu omulala, kubanga tagambye Biko, abigambye Bikwasa ye, naye ke tukubyemu livansi ne tugamba nti abijja mu babbi abikwasa omubbi, abikwasa omuweereza w'ababbi. Kalungi ki katulazeewo Katikkiro? Twagala tugambe nti akalungi kano katulaze. Ogenda ng'agamba nti ngenze kusimba bibuli, simanyi muteme emyala. Abaganda bulungi bwasi bamumanyi, ebyo tubyagala. Twagala bino ebintu mu kifo ky'olimu, ebyobuvunaanyizibwa, eby'amaanyi, ebika by'Abaganda amaziga by'oba oyingiramu. Naye nga Lukwago ekkubo oba entandikwa gy'alaze Obuganda buli omu kimukakatako okukozesa obuyinza bwe mu kifo mwatudde nga Omuganda okulwanirira Obuganda. Eyo nayo
yemu ku nsonga y'omulamwa guno omuganda gy'alina okutunuulira okugamba nti Buganda ey'enkya tujjetegekedde tutya ng'omulamwa guno gwaleeteddwa mukyala gwe tutayatuukiriza amannya ge naye nga mukyala mulwanyi namige awa ebirowoozo muteesa woku lediyo yaffe ababaka n'agamba nti tugende mu maaso buli ekintu gye kyeyongera okuzitowa n'abanafu b'emyoyo tutandika okwesosolamu